Ombaka sallallahu alaihi wasallam ngali Khaybari ahina sahabi omugwe yayogerako namutendako ebitende ebirungi yagamba nti la u'tiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu. Oluvannyuma lw'okubona abona mu lutalo olwo omubaka alina we yatuuka naga kati byonna ngenda bifundiza mu bino wammanga. La u'tiyanna ar-rayata gadan rajulan, olunaku lw'enkya kino bwe lukya luno naye enkya ku makya ngenda kukwasa bendera omusajja yaftahu Allahu ala yadayhi, oyo Allah kwagenda okuyisiza atuwa obuwanguzi biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Bamaze okulwana rawundi eziwerako naga kati enkya ngikwasa muki, ngikwasa mulala rajulan musajja yaftahu Allahu ala yadayhi, Allah agenda kuyisiza kuyo obuwanguzi mu bitendo by'omusajja oyo. Omubaka sallallahu yagamba nti omusajja gwenjogerako mu bitendo bye yuhibbu Allah wa rasulahu, ayagala Allah n'omubaka we. Amakulu kino kimuleetera okuba nti kino asukkulumye ku banne mu kino kimuleetera okuba owenkizo nti Allah kwagenda okuyisiza obuki, obuwanguzi. Ayagala Allah n'omuki, n'omubaka we. Era bwakera ku makya omubaka sallallahu n'abuuza nti aina Ali, Aliyu aliwa radiyallahu ta'ala anhu. Basahaba nga ekiro basuze bakukunadde, muntu ki omubaka gwayogerako gwatenzeeko n'ekitende ekyokwagala Allah n'omubaka we. Buli muntu ng'ayagala okuba ye, buli muntu agamba ndabika yenze singa omubaka alunda nze. Naye abuuza nti aina Ali ya Rasulallah, musajja mulwadde, yalwadde ensenke era alwadde amaaso Ali, atalaba agenda kutukulembera atya mu lutalo. Nagamba nti mumuleete. Nibagenda ne bamunona ne bajjanga enfalaasi zimuwola paka lyatuuka mu maaso g'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, n'akozesa ku malusu ge ag'omukisa n'awona. Aliyu n'awona, amaaso ne galaba n'okusinga bwe gakoze eki. Amakulu nti Ali yeggwe naye mu byolina ebyenjawulo oyagala Allah naki n'omubaka we. Akati ffe tuli awo soga twaziteekamu ebyobufuzi, twaziteekamu ebyobufuzi, naye ng'okwagala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gwe mulamwa eyo ibaada. Tugibajjukiza mwenna bikulli atyafikum, buli muntu enjawulo gy'olaba ng'olina ku munno kimanye nti wetwegattira mu bimu ku bye twegattako kye kino, kuba guno mulimu gwa ddiini gwa buwaze, okwagala Allah tabaraka wa ta'ala n'okwagala omubaka we, ate okwagala kikolwa kya mutima.